bakaawonawo bonna beeyongera okusagambiza olw'okukkiriza nti omusaalaba ogwali gulabiddwa gwe guli ogwabwe gwe baali bakoze mu muzira. Olunaku olwo bonna baalumala nga beesunga okulaba ennyonyi ezibaddukira. Ate baba bakyali awo ne beeyongera okuwulira amawulire agagamba nti ennyonyi za Congo n'eza Rwanda zaali zigenda okweyunga ku za Uganda, zonna ziryoke zeeyongere okwekenneenya ebyali bifa ku musaalaba guli ogwali gulabiddwa mu nsozi. Beeyongera okulinda era ziba teziri busa ne bawulira amaloboozi ge baasuubira okuba nti ge g'ennyonyi entono ez'ekika kya namunkanga. Wamma ggwe essanyu n'okujaganya ne bibula okubatta. Naye nno babaabwe baali beesunze kibatannalya, anti baakanda kukanula maaso nga mpawo nnyonyi zonna zirabika. Ate awo n'amaloboozi ge baali bawulira ne gatandika okuzimeera okutuusa lwe gaasirikira ddala. Mu butuufu bakaawonawo ze baali bawulidde tezaali nnyonyi, wazira zaali ntuumu n'entuumu z'omuzira ezaali zisiguukulukuse ne zigenda nga ziwaalabukira eyo mu nsozi. Ekiro ekyo beevumbika mu nnyonyi yaabwe okwebaka, naye nno bonna nga bawooteevu ebitabejjeka. Ku makya Steveni, Tomusange ne Kakooza baddayo okukima ebitundutundu by'omulambo biri bye baali balese waggulu ku lusozi. Ku lunaku lwa Desemba 15 omuvubuka oli Wasswa eyali alagiddwa balamazi banne okuddayo lwe yagoba eno eyali ekibinja ky'abakaawonawo abaali basigadde. Amawulire ga Wasswa agaagamba nti abalamazi baali tebatuuse ku byalo nga bwe baali basuubidde, ate nga n'okuwaguza okuva mu nsozi kwali kwakatubagiro, bakaawonawo bonna gaabasuula wala nnyo nnyo emitima.